nze ndi safe mwe wabaawo omuntu yenna abalimba temukeranga ne kumakya ne mweralikira mbu siri safe nedda ate Museveni mu nsi toyina nnyoko nange siina maama twe bakimafiya nga tewali bugamba bwe ate maama w'omuntu nedda jangu ng'onzunzizaako ebyo biyuli n'obbaaga gwe Museveni zaawo okukwata mmanyiwo gwe wulira abakyala bwe baba balwana omukyala omugezi akola bw'ati takuba omukyala yeetegeka okulwana ye munda mu kiteeteeyi ateekamu jjiini oyo yawangula mwe bakyala mwe kamba budde bw'obanga oyagala ogenda kukuba mukyala munno nga mugenda lwana kyosooka okukola yambala bulungi omugwire nga ye tayambadde gwe bw'omukwata okumugonza sooka kumwambula kati ava ku kiri natandika okulwanyisa ekiteeteeyi akisika kuba gwe ne bwakwambula oli mu jjiini agwe oyambadde jjiini gutufaayo ayambadde obulungi yawangula abakyala tekuliiko alina maanyi tekuli atalina maanyi akakodyo k'abakyala kali eki mwambule kati atandika kulwana nsika peti agizeena kati kasita akwata engoye omubanga bw'oyagala bagamba bano oyo omukazi alina amaanyi kumbe talina ayambula banne Museveni jangu nze kasita nkujjamu pampa nga mmaze nze siina gagira genda ku kifaananyi kya Museveni kye yabadde Tanzania ng'atambula ne Suluhi ogenda laba guyuli n'obbaga ku kisambi ate n'emabega pampa erengejje eri bweti eyiseemu erina akasongezo nze gwe Museveni sirwana naawe nkujjamu pampa amazine gayiika kati abantu nemba kakasa nti ekyo bulijjo kye mbagamba sijja kukubako yadde oluyina olwo kati ate gwe otandika okulwana ng'okwata pampa soke kuba emigere manyiira wano nange mu nsi siina ngambako gwe era ngambako yafuwa kubanga yandiŋambye wire totya abantu bakulu akazeeyo kakubye n'okayiisa amazi nti nakakubye ne gayiika mwe bakyala mmwe bw'obanga ogenda okulwana sooka weetegeke gwe yambala bulungi oteekemu gundi teri mukyala alina maanyi teri mukyala talina maanyi gwe kasi oyambala obulungi n'osiba omusipi oba n'osiba puli ey'oluguwa n'ogisiba bulungi n'olunyweza bulungi bwote bannange oyinza okukuba munno eyo nvuddeyo wamma enkoko zaalidde Museveni katono zimulye chipusi zaade zigenda kulya chipusi andi Museveni simwe ya chipusi andi chicken zaabadde zigenda kusaba chipusi andi Museveni zaakabojjogodde ate suke kalina obwo bwa bulaka obwo zo zaabadde zimanyi oba zibojjogola tuki oddangamu n'omanyiira enkoko mbunaazinywa omusaayi olaba we najja ekya minerals olaba we najja ekya Tanzania alyoka atume kituma lusoka akirwanyise we najja enkoko mbu president wa Uganda ng'enkoko zakugobye mulingi Samira muli naawe tuddamu nakutumanyiira kakati obudde nga bugenze waliwo wano ebintu byenjagala okwogerako wano bitono briefly ndyoke ngende mu kigambo mwatandise dda ekiri wano ndi ku live naye message ziyiika nga Masaba byayogera sibitegeera agambye agenda kujja abannyonnyola ebisingawo agambye agenda kujja abannyonnyola ebisingawo muwulire
Nakalulu Museveni yakawangu mbadde lawyer Nakalulu Museveni yakawangu mbadde lawyer abeera misango gy'ebyokulonda sigama mukuutirivu naye mbaddemu okuvira ddala we gyatandika kino twalina omuntu ayinza kuwangula President Museveni n'NRM abantu tebaalonda bagwamu essuubi n'abantu abamu ababadde mu kulonda tubadde baavu nnyo ng'oli bamubuuza bubuuza nebaza mukama kuba saasoma oyo Nsibambi asomesa Makerere University bw'aba Nsibambi yakusomesa oli musiru zaayo diguri kana akalulu Museveni yakawangula abantu tebaalonda Profesa Nsibambi asomesa Makerere University Museveni kana akalulu yakawangula tewali ayinza kuwangula Museveni kubanga ekisooka abantu tebaalonda naye musobola okuddawo ne mundabamu nga mulowooza nti nze njagala nnyo ogende Makerere okusoma ku buno obusiru Makerere kye nakolayo ekyamaanyi nagenda n'ensomerayo preps nga ndi mu senior 6 yes senior 6 2006 nasomerayo preps awo bangendayo nensoma prep nenkomawo nga nange tukomawo tuyogera oluzungu ne maama Ebeni oyo ngabagaba ne mwana nga yayingira ku university nga muto twamatukiri mu wolo tujja tukomawo mu kivulu tutambula twekute babiri wololo nene baza mukama kuba saasomerako Makerere University buno obusiru nga ani abubeeramu buno nedda Nsibambi yakusomesa olina amagezi Nakalulu Museveni yakawangula mbadde lawyer abeera misango gy'ebyokulonda sigama mukuutirivu naye mbaddemu okuvira ddala we gyatandika kino twalina omuntu ayinza kuwangula President Museveni n'NRM abantu tebaalonda bagwamu essuubi n'abantu webale yes bale nebaza mukama kuba saasoma akantu kawanvu kubanga obudde tebukyamala nnumba kubiddeko ako kokka ye kisikagezaako okukakuba ababadde mu kulonda tubadde baavu nnyo ng'oli bamubuuza bubuuza nti basi etwale wammwe emitwalo 2 Profesa yagudde ddalu akawala ng'atiikinga abalala babagumiriza tiikinga ambulera tiikinga zimba ewaffe twalibadde kaseese yonna FDC egiwangula naye buli lwabeerangawo omubaka owa FDC nga waliwo owa Nuupu kakati Nuupu yo yavuluze naye okulonda buli wamu esimba abantu abavubuka batubagati bado bavubuka bannamwe zimba nyiiga kalubya amatama kakati abavubuka ne balonda ku kalubya amatama tujja kabanja tewali amanyijja kabanjiza so I think akaluka no Museveni yakawangula mu mwaka guno gwendabye president emirundi 2 niyo mwaka ogwedde namulaba emirundi 3 mu December nene mabega namulaba badenze ekirimu dialogue ku national question ku bintu ebiruma abantu yesoboka emirimu obutakanya okusosolagana mawanga okusiba abantu ebyo bibaddewo nze abantu bange nabajjayo omwezi gumu ng'okulonda okuwedde abantu 14 ne babateeka ku Jaaliya City neŋŋamba Abedi era naye najjayo ababe ababaka beeswagala kwogera wano ne kakati bamanyi gye bali so ekintu ky'okwogera tekibadde kino lwakuba nti ekifaananyi kyafulumye abantu balaza nti twabaddeyo lwa bululu era tetubaddeyo nti lwakuba twakola ki twawangulwa nedda njogereganyiza n'omukulembeze w'eggwanga emirundi egisukka 4 mu mwaka guno namusiikana nga 3 ne okwosa eggulo naye emirundi gino gye namusiikana ensonga ezatutte wa president esooka yatwagala dialogue twagala post elections dialogue reconciliation ne peace building kyekifaananyi kigazi ono Kabuusu Moses ono ayogera ye Kabuusu Moses
w'ekyamuswa eyo mu bizinga by'Essese y'omu ku bateeketeeke b'Emmengo. Y'omu ku bateeketeeke b'Emmengo yayita ku CBS FM. Kabusu Moses mu bizinga by'Essese yasooka mu nnamawulire. Owulidde? Wulya byagamba wa kibiina kya PFF. Ye President Museveni ng'omuntu ajagala dialogue twali twetaaga okufuna his opinion. Lwansonga bw'otandikira mu bibiina byaffe ng'ewange mu People's Front for Freedom. Buli muntu ayinza okugamba dialogue yeetaagisa naye nabaani ani anassa mu nkola bye twogerako ajagala dialogue. Bwe twamusinkanye yatugambye nti ajagala ng'omuntu. Naye n'atugamba nti mmwe kati baabe byobufuzi ebivuganya ekizibu kyammwe. Buli muntu gwe yayasinkanye kamubuulira ye bw'alowooza ebyobufuzi. Ekizibu kyammwe kya byabufuzi ebyazimbibwa ku mawanga identity, ku nzikiriziganya era naye identity, kuje muva mu bitundu fenga abava egindi. Wabula ebizibu byammwe bimulaba Uganda temugirabanga Uganda eyeetaaga ebyobulimi ebirungi ebikulaakulana ebitunda n'ebintu katale ka East Africa oba ku Africa temugitunuliranga. Owulira obusiru bwa Museveni kiki osobola okugyamu identity? Museveni lwaki tayambala gomesi? Gomesi si lugoye. Lwaki Museveni tajjangako ku mukolo ng'ayambadde gomesi oba ekiteeteeyi? Identity musajja waakiri ayambala pampa n'ateekako ogupale ogunene naye nga gupale identity. Kiki osobola okugyamu identity? Nabaga buli agende wa Museveni ali amazzi olwo programu eba etandise. Kambabulire mu ab'omulembe gwaffe temukkiriza okwetaba mu mulembe ogwali amazzi ga Museveni. Aba basajja bonna boolaba baali amazzi. Mulimu bannaddiini, mulimu bakatikkiro, mulimu abayivu ate bo baali amazzi ne banywa n'okunywa. Temukkiriza, wulira. PFF teyasimbawo pulezidenti yeekulembedde dialogue. Kabusu Moses wa PFF teyasimbawo pulezidenti teyawagira. Wabula yeekulembedde dialogue. Bulijjo tubagamba, wulira, gwe wenna omuntu atamanyi Kyagulanyi Ssentamu yaani nga yakulemu okulaba n'okumanya n'embeera ze n'enkola ze, tunuulira abamwetoolodde. Tunuulira Danny Magic, tunuulira Nubian Lee, tunuulira Selector Devi, tunuulira Mbogo, tunuulira Eddie Mutwe, tunuulira Akireewo, tunuulira Abaho, tunuulira Noah Mutwe, tunuulira abamwetoolodde bye bakola bye bali Kyagulanyi byali. Bw'oba yakulemu okusoma tunuulira abamwetoolodde abamuli okumpi bye bali byali. Kati tunuulira Besigye, tunuulira Oboya Amuriat ye Besigye, tunuulira Nandala Mafaabi ye Besigye, tunuulira Nsibambi ye Besigye. Tunuulira omuntu ne bamentalinze kye bali kyali. Eyo gye mbadde mbalaza naye mbadde mbasooseemu. Buli muntu eyali ne Besigye okumpi amaliriza wa Museveni. Tunuulira Joyce Nabbosa Ssebuggwawo ye Besigye kuba ye menta. Tunuulira Betty Kamya ye Besigye. Tunuulira Elias Lukwago, tunuulira Ssemujju Nganda oyo ye Besigye. Kubanga omusota gufaanana we gwakulira. Bayibuli kyeva egamba mu Isaaya 5:1 olwazi kwe mwatemebwa ye DNA yammwe. Political lwazi abo bonna omuyeye gwa Besigye gwonna gumaliriza guzeeyo ewaka. Besigye ye tali waka. Nti PFF etaasimbawo yeekulembedde dialogue. Abatalina basibe mu makomera. Abasibe tebannaba tumatuma ne mugende mutuyoogerere.
bo bavuddeyo okugenda kati nze mbuuza kuffe ani yandyagadde okuteesa era bwe muba mugenze muteese ku lwaffe Museveni mwamugambye nti munnange otutemudde nnyo tusaba kuteesa nti munnange otusibye nnyo otutemudde tukugamba tugonze tusaba kuteesa ani yalisabye dialogue ife oba Museveni kati bwe musaba dialogue PFF dialogue mugimusaba kuki PFF simanyi DA yampuga mwe mukulembe dialogue mwasimba wani baba bachi olabye abasajja bano bi politics byo babadde nga batuzannyanga bulijjo ebyekisiru kati mwagenze mu musaba okuteesa kuki nti kubanga abasse nnyo abasibye nnyo mugonze kati mwagala dialogue kubanga Museveni yali baddagamba nti abange nti mpulira nga byonna mbikoze naye nsaba mu nsaasire mujje tuteese tulabe engeri gye nkola ki gye nfuluma kati muteesa mumwongere ebisanja muteesa mukole ki mumugamba ki nga mmwe mwetutte naye mwe mutuyita basiru temwasimbawo temwawagira temwalina position era mwakalulu temwakagendamu temwina muntu wammwe mu makomera kati kale kambulire mmwe ab'omulembe gwaffe temukkirizanga genda osome history owensi yonna gy'oyagala genda osome entalo za independence ezaleeta independence mu Africa ne mu nsi yonna genda osome history wa Uganda genda osome revolution genda olabe documentaries ez'enjawulo genda osome Bible amaanyi g'omuntu anyigirizibwa gali mu kulemerako paka ku ssaawa esembayo n'owangula ekintu ng'okisimbudde kukijja ku kikolo olowooza Kyagulanyi Ssentamu yali badde aleka ebyobugagga bwe n'awaŋŋanguka asule ku nsiko okimanyi nti Kyagulanyi asobola okunegotiatinga obwa vice president lwaki awaayo ebibye lwaki asula ku nsiko kubanga senga kakkana bwati nga yakulembedde omulembe gwaffe nakkakkana nakkaanya omulembe gwaffe guba guyingidde ekikuli mu kiri tuba tulinda mulembe mulala amaanyi g'omuntu anyigirizibwa we gali kugumira kunyigirizibwa n'akulwanyisa paka n'awangula amunyigiriza yensonga lwaki tulina ennaku ze tukuza ensi yonna erina ennaku zeekuza olunaku lw'abakyala olunaku lw'abakozi olunaku waliwo abaayimira ne bakirwanirira oba kufa ne bafa ne balwanirira omulembe emirembe egiddako kati Kabuusu Moses PFF temuyina musibe mu kkomera temwasimbawo muntu onegotiatinga lwa kibiina ki onegotiatinga lwa presidential candidate ki ani yakutumyeyo Museveni wano wonna anoonya legitimacy olutalo luli ku legitimacy olutalo luli ku legitimization ayagala okulaba abamukombe engatto mu basajja mwe Museveni ajja bafungulira ebbina mukombeyo mmo kyamuswa ani Kabuusu Moses Museveni ajja kufungulira ebbina okombeyo kwobwo obusiru oyina omubaka waleeta ababaka bameka mu parliament FFP oyina ababaka bameka mu parliament oyina bakansala bameka oyinayo abasibe bameka wateeseza ngaani nsibambi bulijjo mutugamba mugenda kujjako Museveni era nga gwe chief whip w'oludda oluvuganya nga gwe akulira FDC mu parliament
era ng'otugamba tubeeyungeko FDC mugenda tuwa enkyukakyuka naye nga bw'oyita emabega olaba Museveni era wamulaba n'omwaka guli wabula ng'otugamba ffe tubeere FDC tubalinde mutu naye bannange dialogue omanyi abantu abakage Sebaggala omugenzi yagendayo n'agamba agenda kutunegotiatingira dialogue. Omugenzi Mawu yagendayo kutunegotiatingira dialogue. Waliwo abagenzi omugenzi Siranda, omugenzi Mawu n'omugenzi Mukasambidde. Ne batugambe nakati akaluka 225 kawedde tugenda mu dialogue 225 tuba ffe tuba tukimaze. Omugenzi Siranda yali ayina ekimwa kya round bwekiti ayina ekimwa kya sako bwekiti. Bwamwenya bwati n'abanga aseka bwati abanga ezzike erimyudde ennyuma. Yagendayo kutunegotiatingira dialogue. Kati ate tugenze ku phase 3 namwe mugenzeyo lwa dialogue naye muyina amagezi mu mitwe. Latifu Sebaggala yagambye kugamba mu mbeera ezifaananako ng'ezo tuba tugenda mu mbeera ezifaanana bwe zityo tubeere nga twogera ebintu mu mbeera ezifaananako ng'ezo. Naye Latifu ku ssomero ly'asomesa kiki? Asomesa ki? Musomesa mulungi byasomesa mubitegeera oba Latifu ayinza okwogerera essaawa ezi n'otajjaamu point neegi n'aggambye genda owulire ebigambo Latifu byayogera. Ombulire oba onooba obitegedde. Genda owulire ebigambo bya Latifu, genda owulire ebigambo bya Kakooza, genda owulire ebigambo bya Kibirige Ssebunnya, abantu basatu. Ojja ombuulire oba oyina by'otegeeramu. Bw'onoobitegeera nja kukakasa nze musiru. Bw'onootegeera n'owulira ekintu Sebaggala kyayogedde n'okimanya ng'ojja ongamba nti Pastor Wile gwe musiru nkukkiriza jangu okiŋŋambe. Genda ku biproguramu byabeeramu ku CBS. Era mu mbeera efaanana bwetyo tuba twagala tukole ekintu nga kivaayo bulungi mu mbeera ezifaananako nga bwe zityo. Kale abanoonya ekyokulya bwe batyo bo babeerangawo baddukira emisinde wa Mwami Museveni kubanga tebajja mu byabufuzi bya kununula ggwanga Uganda. Bajja okunoonya ekyokulya kasita babazibikira omugaati mu kamwa ng'ekyabwe kiwedde olwo nga bo struggle yaabwe ebeera egguse. Obalaba bajja balwana bakubagana ne Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuvumirira nti aboonoonedde ebyobufuzi, aboonoonedde opposition kubanga ye yajja mu opposition eyaddala etali yakunoonyaamu mugaati. Ye n'agamba bannayuganda nti kye mulina okukola kulemerako kulaba nga mweddiza eggwanga lyammwe. Mmwe mulina okulwana obuyinza budde mu ttaano zammwe so si kutuula ne mugamba nti ffe tulinze gundi atulwanirire. Tuzze nga tubiwulira bakulembeze ab'enjawulo ab'opposition nti mmwe kasita mumpa obuwagizi bwammwe ndi lweddo balwanirira. Ne weebuuza nti nga bwe walwanirira ani? Bwe tutuula gwe omuntu omu onaasobola okumegga Mwami Museveni? Kyannaku nti Robert Kyagulanyi Ssentamu azibudde bannayuganda amaaso. Olwaleero bannabyabufuzi abali ku ludda olweyita oluvuganya bamulaba nga mulabe waabwe. Baali baagala bannayuganda batukuumirenga mu kizikiza twesige bo tulowooze nti ebyaffe byonna byaggwa kasita tulina abapoliticiani baffe. Guno omulembe gwa kwebeereramu si gwa kubeera kugoberera bannabyabufuzi. Kirungi ogoberere munnabyabufuzi ng'olaba ddala gy'akutwala yeeyo. Naye bw'ogoberera munnabyabufuzi olw'ebigambo ebikyamuukiriza by'ayogera tuyinza okwesiba mu ddungu emyaka emirala 40. Jjukira tuli badde mwana. Bwe tunaabagoberera ne tuli bingira emirala 4 tuli myaka 80. Tukaddiye ne be tuzadde bakaddiye. Ani anaavaayo anunule Uganda
nga naffe abali babakaddiye ffe twandibadde tusomesa at least abazzukulu be abana abavudde mu baana baffe naye tuli basomesa ki ng'ate ffe tuli basse kibotte. Awo Kyagulanyi Ssentamu wakugambira nti weebeereremu, tebakutegeerera, kozesa omutwe gwo. Kozesa omutwe gwo omanye ebyobufuzi bwe bitambula, otegere nti eggwanga lino teririna nnyini lyo mulala wabula ggwe nange. Bw'olikimanya nti eggwanga lino lirinako omugabo, olifiirawo okulaba ng'olirwanirira oddinunula mu mukono gwa bannakyemalira esomye okulitwala. Kati bannabyabufuzi abatugamba nti bali ku opposition bajja bagamba nti Uganda bagyonoonye. Abavubuka babasiriwazizza balwanyisa omukulembeze ali mu buyinza essaawa eyo. So nga ate obukulembeze buva eri Katonda. Weebuuzeemu nti akoze ebirungi bamulwanyisa? Bw'olaba nga bakulwanyisa, weekubemu ttooki nti nsobi ki gye nkoze balyoke banjeekere. Bw'oliizuula ekituufu, oliddako ebbali n'ogamba bannayuganda nti bannange, bwe mulaba we nnemereddwa mulonde omukulembeze agenda okutereezaawo. Tulimanya nti wamma ddala gw'oli mukulembeze era oyagala eggwanga lyo. Naye bw'oliremerako n'oggyayo emmundu otte buli ayogera ku nsobi zo, tulimanya nti olina ebigendererwa bye ebirala ebyakuleeta, so si toliwo ku lwa bulungi bwa ggwanga eryo, wabula olyagalako bwagazi juyisi wali alivaamu gw'onywa omwekomye. Abakwogerako balabenga nga balabe bo obasalire gwa kufa. Ye Uganda gye tulimu olwaleero, tulibalabiranga ku bikolwa byammwe ne tutegeera ani ali ku lwaffe n'ani ali ku lulwe.